introduce Uganda to St.Peter kuza olunaku lw'omuwolereza waabwe era misa kati ewedde na Paul Ssemogerere Ssaabasumba wa Kampala yakulembeddemu emikolo gino. Nakubeera musola St. Peter's Secondary School olunaku lwabwe lukuzibwa nga 29 June olunaku lwa Petero ne Paulo, naye banjagala mbeereko nabo omwaka guno olw'okubasala olwokutaano 29 June ne bakkiriza nti ku lunaku olulala lwonna ate ne tulonda luno olwa James era yali omutume nga wali tujja tuluguza wano batuwadde ekitiibwa okuza olunaku lwa Petero ne Paulo ate nga tukuza n'olunaku lwa James bombi nga bonna nga baali batume. Kimu kye bakoze olwaleero kikoze bulungi okulaga abaana naffe ffenna abajja wano tusse ekitiibwa mu Katonda eyatuwa abatume Peetero yakola omulimu omulungi ogw'okunyweza Ekereziya ate n'okubeera nga abeeramu ekisumuluzo ekikulawo eby'ensi n'eby'eggulu n'Akatonda bwe yamugamba bwe yamukwasa. Ate n'akola omulimu omulungi ogw'okukulembera banne okulangirira muli agasanyusa, naffe omulimu ogwo gwe tukyakola kaakati. Olw'ekyo batongozezza ekifaananyi ekyo tujjukizanga Peetero nga bwe yafaanananga, ate n'okutegeera nti wano ffe abali wano abasomera wano Peetero oyo tulina okumutwala ng'ekyokulabirako mu bulamu bwaffe nga tukola ebirungi bye yakola, naffe tunyweze Ekereziya n'okunyweza okukkiriza mu nsi yaffe. Ate mu ngeri y'emu nnyaffe Bikira Maaliya maama era n'abakyala n'abatume yali nabo obudde bwonna Omukama yamubakwasa, naye ne bamulaga nti naye mukulu nnyo ate okutubeera ku ludda lwa Peetero nga bongera Ekereziya eno kugenda mu maaso. Ekifaananyi ekyo ebintu byonna tubiwadde omukisa, abatali bakatoliki bandibadde beewuunya ebifaananyi bikole. Abavubuka naffe ffenna mbajjukiza eno enkola yaffe ya bwa muntu okubaako ekintu kye tutunuulira ekitujjukiza ekituyiiriza kintu ekisobola kulaba awo namaaso omukolo gwe tukasookeddeko gwa kitiibwa bendera za Uganda okutenderezwa byonna nga tuli nabo mukolo mukulu nnyo era gwa kitiibwa nnyo ogutataaganyizibwa. Nimbajjukiza ne pulezidenti ku Heroes Day ne ku nnaku endala enkulu nga Independence bw'aganga alambula ennyiriri z'abasirikale bw'atuuka wali bendera eyo akabudo ka Uganda bw'aba ali mu byambalo by'amagye akuba saluti, bw'aba nga ayambadde civilian akutamako naawe ekitiibwa bendera ezo. Era bendera ezo bagikuuma namuwuuna kubanga kiikimira Uganda. Awula ninammwe temulekujja bwe babayeeyereza nti musibye ebifaananyi mubasekereranga. Nammwe bulijjo mubeera kololo musinza ebifaananyi n'engoye mubasekereranga mwetubisa ebifaananyi ebizimba mu nnyumba nolagani mukitaffe nate akwagala muziika dda kukuba obufaananyi bamikwano gyammwe nemugamba nti suti hati wange wasula wenyusula naye ng'ate bantu talina wano ali mu kafaananyi ako kubanga
ekifaananyi kiraga bulazi olw'ekifaananyi tosobola kulaba ekyoli ali mu ggulu. Era ndowooza n'olwekyo aba balina olujeje mwe bateeka ku bakatoliki basinza ebifaananyi bakitegeere ko nabo bakola ebifaananyi mu ngeri eno bakubanga bo babisinza mu ngeri endala. Kirala mbategeereza abaana nagera okwesiba kubatume baffe batume abatuukirivu nga yebukuliza olwaleero ne Peetero okwesiba ku Mukama waffe Yesu Kristo n'okuwaayo obulamu bwabwe olwa Kristo byebyayigiriza gyempisa ennungi ez'obutuukirivu n'okuva mu bikolwa bya bugwagwa bikolwa bya bugwenyufu bewala emize emibi egijja emito egy'ebisiyaga ebireeta ebitawaana mu nsi bireetera n'obulwadde abagituyigiriza era nga bajja n'esente nnyingi nnyo bajja n'ebisikiriza bingi nnyo bakisobola okugenda ebweru nebatuyigiriza nga tusiya enkola yaffe mutubeeramu oluusi okulwala netuvunda n'emabega eyabamu netuvundirira bannaffe netufiira obulamu baffe mu maaso n'okufa ne tufa. Olno abavuka mbategeereza balina okwekuuma babeere nga batuulira bye babayigiriza basobole okuvaamu okubeera ab'omugaso mu nsi yaffe mu Uganda n'ensi yonna. Bishop yogedde ku bulabe ensi Uganda Katonda yagiwa ekitone ekyokubeera nga tuzaala ne tubeera bangi. Siriimu yatumalawo n'entalo ne zitutta ne mu bbanga ttono omuwendo gweyongedde kubanga ensi Katonda gye yatuwa bwetyo yakutuleetera bulamu netweyongera obungi okutukiza etteeka Mukama lye yatuwa nigende muzaale mwale. Twetaaga obuzaano n'obuvunaanyizibwa si kuzaala buzaazi. Abazadde balina okubeera n'obuvunaanyizibwa okutuuza obulungi abaana baabwe ngabateeka mu masomero n'okubalabirira n'okubaliisa obulungi. Naye guno omuze oguzze ogw'omusajja okuwasa omusajja n'omukazi okuwasa omukazi kitegeeza tuli n'obulamu bujja kweyongerayo kubanga omusajja tajja kuzaala mu musajja n'omukazi tajja kuzaala mu mukazi. Ekijjo ekyo kyogerwako twetegereze abaagala okyongera mu maaso saasaanya mu Uganda kitegeeza nti n'omuwendo gw'abantu gutagenda mu kukendeera oba ne kugwerewo ddala kubanga abantu bajja kufa tebakyasobola kuzaala kubanga abakyala bazadde waka bakazi n'abasajja. Archbishop yogedde ku nsonga okutidde abantu ekigambo ky'obwesigo ekigambo kya DNA kireese ensasagge mu Uganda mulembe gaffe. Abantu betta n'abasajja olinabeera ekitole ba myaka 19 abadde saalonga emyaka mingi nnyo mutema abaana abadongo sibabo n'akutuka n'afa. Awo nno tujja kuleeta emitawaana mingi nnyo n'okutabula amaka. Sababu abakozesa DNA babeere beegendereza sayansi oluusi akola ensobi obuteekereza bulungi n'owa ebivaamu result nga nkyamu ezireetera amaka okwonooneka. Awo nno abakozesa DNA beegendereze nabeegendereza nabukugu professionally ate nga bakuyamba bantu bongera kwagalana mu kisajju okutegeeragana. Naye era DNA wabanga tali kutuufu abantu bangi bazaalibwa walala ne balagibwa walala kiraga obugwenyufu n'obutali bwesigwa mu bantu mu nsi yaffe. Yekuba mu mutima era weesigwa obufumu beera n'omusajjawo beere mwesigwa naye beera ne mukazi wo beere beesigwa kubanga obwesigwa Katonda abwagala ate bwe yakutondera okwo. Ikiro News Uganda tuliona ku St.Peter Nsambya bakuze olunaku olw'omuwolereza waabwe. Ssaabasumba yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Oyagala baku banoonya sente.
St. Peter's yono omuwolereza w'ekifo kino bajjukidde leero Ssaabasumba yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Victor News Uganda, tubana ku St. Peter's Nsambya bali kuzuula olunaku lw'omuwolereza waabwe Ssaabasumba Paul Ssemogerere yakulembeddemu ekitambiro kya mmisa. Yandise gagira ati tusaako bino. Baba teyagamba tokuuma tumtwale mwali wali bamutebe obudde mmaze bwabwe leero n'omwana yafudde dda yafudde era ngendayitangire abaana bali mu kwolesa bazannyamu wano ku buzannyo. Afudde ki musawo? aluzinza omusaayi mungi ng'ajjamu olubuto. Musawo omwana baawo nekyokola ssente nnina musawo. Senga temubuuliridde baana. Senga temubuuliridde baana. Muliawo afudde. Omwana kati afudde. Ali omufunisisa olubuto. Namuwuliriza abazadde bammwe kye babagamba temukuula basajja kati nabuntu nedde omwana waffe atugenzeeko. Ssemogerere Remedial Mbiru, teacher St. Peter Secondary School Nsambya. Abaana baffe badde baweranga yange mu kataano bafunye sacrament lya confirmation. Era twebaza omusumba waffe Archbishop Paul Ssemogerere atukoledde obulungi omukolo ogwo. Abubakar abakakasiddwa Omusumba babuulidde bulungi banywerere mu ddiini nekibayiza ate bakimanyisa abalala babeere ababaka nga St. Peter bwe yali abadisaipo abaliwo kati babuulire ekigambo baliise enjiri abalala mu bigambo n'ebikolwa.
Uganda tuba mu Nsambya baga ezimu ku kizimbe ekyo teekateeka okuzimba wabyaga Ssaabasumba. St. Peter's. Chairman wa board ya St. Peter's Secondary School, Omukama waffe chairman Nsambya Kalumba, naye nga tulina board y'abantu abanyiikivu bikulaakulana obulungi. Olunaku olwaleero mufunye abaana essomero lyaffe aba St. Peter's Day, tubadde ne Archbishop wa Kampala naye n'awa n'abaana baffe sakramenti ya konfirmansiyo, era nga abaana baffe abo twaga obatibira entanda banywerere mu Eklezia baweereze ng'Abakristu, ate era balina okubuzibwa kubanga omala okubeera nga oli konfamu okakasiddwa wekwalulwa, omwana amaze okwalulwa ddala oba omaze okunywera mu kika, ate kiba kizibu nnyo ng'omaze okwalulwa n'ogenda mu n'oganda nti ate lwakika kirala nomuliro gy'oli baaba amaze okubeera konfamu ateeka okuba nga anyweza bunyweza n'okubeera nga ate asikiriza abalala okumulabirako n'empisa ennungi z'abeera nazo, kubanga ebyo ebisoomooza mu ggwanga mu bingi kati, naye abantu bateeka okunywerera ku kibakkirizaamu, kubanga omuntu atalina kyakkiririzaamu bulijjo ayuga n'empewo ebiyaga bwamwezi eno balooza omuntu ayugayuga abantu olulina ekisomo kyomukkiririzaamu ate balowooza tyotabeera wamazima. Olwekyo twagala abaana baffe basigale nga bamazima, banywerere webabadde abazadde baba babatadde balemate kuyugayuga era nga baweereza eggwanga lino n'abakadde baabwe. abaana bamaze nga abaana bamaze okwalulwa, bamaze okufuna konfirmansiyo, naye bateekwa okubeera nga tugenda mu maaso n'okubabuulira, oba okubuulira tekuggwayo n'okuyiga tekuggwayo. Kati abaana bano beetaaga okubuulirwa ennyo obwanyweza mu kyo kibakkiririzaamu, ate nga abasomesa mulimu gwabwe kati okulaba nga abaana abo babeera nga balambikibwa bulungi mu ddiini yaabwe. Ate nammwe abazadde bazaala abazadde abaana bano mulina omulimu gw'okwongera mu maaso okulambika abaana bano, kubanga abazadde nabo babeera nga sibatereere ate bakiramya abaana baabwe. Naye twagala abazadde nabo banyumire bakole omulimu gwabwe nga gubateeka okugukola ng'abazadde, kubanga mwe bazadde ate mwe bakatonda b'abaana bano. Muteekwa okuba nga mubalabirira, okulaba nga mubalaga amakubo amatuufu, baleme okubeera nga bayuubayuuga ate nga mumanyi tebayuuzayuuza ku kigulu kati ddala wano, era tubeere nga tukakata ati nno tetukoze kintu kijja kubayamba mu maaso nabo okubeera nga bafuna obulamu. watugambye erinnya Francis Anthony Owa, maze vice chairman wa board of governors St. Peter's. Nsambya, Bino Uganda. Neza kono ayombi soko kweli. Young people.
I wish to thank you again for currently make us benefit from a strong formation. The school gives based on faith and hard work, as our motto says. The school has continued to give very good education as regularly every year, and this gives us strength and confidence to equally work harder for greater results. I appeal to my fellow students to respect the order sent us to this school. Your grace allow me to inform teachers and staff for our wonderful work, support and guidance in both academics and the social cultural formation discipline. St.Peter, Nsambya. I thank our dear parents for the support in schools. Dear parents, we can only pay back through good discipline and impressive results. The audience, I remain Ssemogerere John Benedict, head boy St. Peter's SSS Nsambya, BS Eggwanga, for God and Young Country. Margaret, and this is the Chairperson Students Council. It's called Thank you, our leadership.